kakati nikagabuzako stories obusiru zintabula tuzaako ki wenadagira bannange aha kakati mukyala wa Justin wabadde gundi ebigamba nti bayawukana Prima Kadashi n'abalala bagamba akyali uki wamu Prima banne twamulenga mweru tamanyi mchala labika bulungi bannange oli mweru naye atunda bizigo si business ye yerusa mbadde simanyi nti ye yerusa ebizigo bagambe buli bizigo biba byerusa gambye atunda bizigo kitegeeza alina okulabika obulungi naye biba byerusa I mean ukina mbuzibu ki ntekina buzibu kasolaga we yerusize ebirungi n'onyuma tulabanga ye byebwe bwaba ye yerusa twange bye byanyuma kale twamubuuzizza ensonga ez'enjawulo ntumubuuza ku motoka gye yeegulira n'atuga nti bagimuguliranga naye ensonga bagimuguliranga oba bagimugulira namwe mukkirizaako ddi ebintu ebimu just eritakola akola funa sente ze kimujjako ekyogulira mukyala w'emmotoka nange era bwenda none 25 nange bwenda abakadde 25 ezo sente nazo n'ate nawe tekyegana zibweteekamu nga mwaga naye katote bw'oba neetaddemu seetaaga kulimba nsi nti mwami yangulidde kale sooka otuwe Prima Bampita Prima Mama Soraya ne Solange bawala ba Joseph omukulu omuleseewa omukulu ali mu kunoonya ssente so wano kapyaki ka Prima kaalina sofa kalisaati saawa zino sina nnyo kipya naye abanfolenga ku social media zange bakiraba nti nina products zentunda. I have lighting products I get from Thailand, from Malaysia, from different countries. Kubanga ndi fan wa Grenade. Grenade mwagala kubanga akoze nnyo okutuuka waali. So omuntu amulabe from the start. But I'm so proud. Era kinsikiriza okujja okumuwagira. This is literally my first time. Yes. This is my first time to come on his show, and I'm so impressed. I support music. We're supporting a Grenade music. I don't support his life. Life here, out of his music, I know people want to go, they want to go deep. They always want to dig deep. Maybe good music, quality music. His personal life to quarter because we're not in a better than Jaulo. Olia Sabanga Mwenzi, Olia Vuma, Olia Niga Mangu, and even maybe on Aberango Mena Kobu, Ogenda Kuagirani. Last year, Warimu Mauli was all Kunaku clarifying. Wegulire motoka noje Musajja wange, he has worked hard. Era he's akoze ekimala okubeera nti asobola okungulira emmotoka. Yosede okungulira Aspasio, because it was Aspasio. Si kyamaanyi, tekikola na mawulire. Singa yangulira emmotoka eri bigger than that. Natwandika mbaba nina gyegulidde. Naye waba ngulidde a small car, appreciating me. I have 2 kids of him. Kana musajja aba nsiimye. Siraba kinene about that. Simanyi, buli omu abeera ayagala obeere nga ye. Ositegeera. They want you to live their life. Of which gw'oli gwe nange nze. Yenze Prima, ye gwe Sarah. Ositegeera. So omusajja aba asobola okugulira emmotoka ng'owo tasobola. Tulina enjawulo. We are 2 different people. Yeah. Abakazi abalungi mwagala bagattako naye tayimu y'omuwala oli atipa gy'ositadde omwana newayongerako kintu kyonna kyekyaina confidence mu mutima gwo. Nze omusajja gwe mbadde naye for 8 years waba ngambye ekintu nga kituusewo nanyinyonnyola. I don't listen to that person. Okay, final remarks zo eri abantu. Remarks zange bebala okuwagira Jostedi, bebala okumwagala. Alina ennyimba empya bamwagale, alina studio, alina band, alina foundation. Bagende ku pages ze balabe his life ne byakola babiwagire.
Derek uli obufaananyi ataddeyo bwaki Derek gwe atwogezaako tetuganye kati tetusobola buyitako buyisi bwe tutyo naye kakati gwe lokwata obufaananyi bw'abanno myaka 8 mabega n'obukubanjo abantu bakyuka buli mwaka kujja n'empewo empya erina ebintu bipya byereeta muntu n'ayeruka naye nedda munnange olaba n'embeera ennungi nekyusa bw'oba luli wali otambulira musana otambulira mu esi akasu kakyuka kalangi ne kakyuka okitegeera embeera oyinza okuyita ku muntu gwa 28 noddamu omuyitawo kati ng'olaba yakyuka no nga bannabwe mbeera taata w'omukulu oli nga yakedde okuyita wano mbeera kale tugende ku mboozi endala mboozi kyesigadde